Kitalo affiridewo MP Honorable Patrick Okabe ono nga badde akiikirira abaserere bwatyo abadde ne mukyala we mu mmotoka era nga bano bafiiriddewo mu kabenje akakisizza olunaku lwaleero era ng'emmotoka yaabwe yatomeeraganye ne kiturera era nga bw'ogirengera bwetyo bwe yaweddewo bweddu tewali n'omu asimatuse mu kabenje kano eno naye nga tusaba emyoyo gy'omugenzi omukama agiramuze kisa era basonyiwe byonna ebyabasubako ne famire y'abantu baneno bambi esoboleko okubagumya lwansonga bafiiriddewo sigamba nti nabo batuteko mu ddwaliro baki naye nga tusaba mukama katonda abagumye naye nga ye Lwasa abikoze byonna anti yafunyeyo kibebi ekipya era nga wenjogerera nga obalengera mu maaso awo bali kukyekola naye nga ye MC10 full figure asobodde okuba nga bajja mukomera mbalina maaso awo ngenda bambi kutuusaako ate ye muna wa Derrick Mukwano ayongedde okuba nga abalumya naye nga nkujjukiza okyali ku Wonder Boy UG era nga gwe nabatina okusubscribinga Mukwano beera nga osubscribingako na ku notification bell aye tubeere nga bugire tuteekayo Mukwano gwasooka ozifuna naye nga serabidde ababiva organic ono nga kwesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba teyi hajati kaloddohola akulembera edduwa byonna ebyekutte n'ebita naye nga sinnakwongerayo mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo munnange ye Lwasa takyaswala aswaza buswaza era nga gwe wenna omukyala amukyawa enkeera akulagirawo nti ayingizaawo omupya bwatyo yayingizaawo Shakira byonna kabikole naye katusabe nti ate anaabeerayo mu bufumbo ate ye Briella bwatyo olunaku olwaleero asayinize ddiiru endala n'aba Emirates bambi congratulations kamaama era nga ambasada wa gundi emu era nga bannange tukagaliza birungi byerere kamaama era nga tukagaliza buwanguzi era nakatiba naye nga sagala njagala bategeza mwana bannayuganda bannange nti buli muntu ng'omuntu as a human being tutambulira mu kusowagana ensobi zikola abantu ate ne zigonjola abantu njagala bategeza bannayuganda bannange na mwenna abamu nti kiriza obagaana buli muntu anyiiga teri muntu atanyiiga muno mu nsi ate muli muntu atasobyangako tutambulira mu kusowagana naye tewali kisinga bulungi mu nsi kukaanya nomanya nti ensobi ebadde luddawa mistake ebadde luddawa ono mumulaba nnyo buli kaseera abeera akuba amaviivi avuma abantu naye yeetonda mangu ng'ebintu ebinabakola ki nze ebiseera bisinga ndaba afukamiranye buli kaseera abeera atambula mistakes naye ekigambo kwetonda ekigambo sole kitono nnyo naye ate kimala ebintu bingi nnyo ffenna twali tusobeza ku bantu twali tunyiziza abantu naye ensi ekyuka mukkirize mugande bannamawulire wadde nga mulina obusungu mukola